nga Uganda yetegekera okujaguza olunaku lw'abakyala olubeerawo nga 8 omwezi guno. Olwaleero palamenti etegese olutuula olw'enjawulo olwetabiddwamu abakyala bokka. Era bano baweereddwa omukisa okulonda. Sipiika w'olunaku agenda okubiriza olutuula lwa leero era ng'okuvuganya kubadde wakati wa Farida Kibowa, Makirina Tukwasiza ne Sala Mazzi era bano buli omu n'aweebwa omukisa okweyogerako. That we close the nomination. Ekiddiridde kubadde kulonda era nga kubadde kwa kusimba nnyiriri gye biggweeredde nga Kibowa abawangudde era n'alayizibwa. And truly serve the Republic of Uganda in the office of the Speaker. And I will support. Bino bikoleddwa mu kibangirizi kya palamenti nga bwe bafunye sipiika ne bayingira ekisenge ekiteesezebwamu nga wano basoose kulungamizibwa ku ngeri emirimu gya palamenti bwe gitambuzibwamu. Honorable members, first there was an aspect of an adoption of the agenda. This is an order paper. Wano minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo waategeereza nga bwe baagala okulaba nga abakyala bavuganya ku bifo by'ababaka ba palamenti abalondebwa obutereevu. But it left an open door for anyone, male or female, to contest on the open seat. We have not had more than 20 women making it to parliament on the open seat. In the last 6 elective periods, this therefore shows that we need to amplify ourselves. Palamenti eno erimu ababaka abakyala 146 nga ku bano 15 be balondebwa obutereevu ku bifo ebivuganyizibwako n'abasajja. Ababaka be twogeddeko nabo batoboolidde nti omuwendo gw'abakyala obutavuganya ku bifo bino kivudde ku nsonga ez'enjawulo omuli n'okutya okuvuganya n'abasajja. Tulinamu abatonotono abagendayo naye society mwetuva yekyaleesa obuzibu kubanga nabo kennyini tebakkiriza abakyala abo kwesimbawo ku bifo ebyo. Ssemateeka yatuwa obuyinza okuvuganya wali ng'abakyala kye bayita affirmative actions. Kaakati awo bw'ovaawo era neekukkiriza okuvuganya ku kifo kyonna ky'oba oyagadde. Abamu ku bakyala abeetabye mu lutuula lwabwe boogedde bwe bati. Ng'abakyala tulina issues zaffe ze twagala okuggusa ate nga bamemba palamenti bano bwe bajja eno abamu tebaagala kugira ddala ku ground. Babeera eno ne balya ssente zaabwe ekisanya ne kiggwako nga tebakoze eki nga tebalinyeeko waffe. Ebirowoozo ebikuŋŋanyiziddwa olwaleero bigenda kuweebwa minisitule ez'enjawulo okulaba butya bwe bayinza okugasa abakyala. We pray that the Women's Parliament becomes an annual event during the Women's Week leading up to the National Women's Day. Olutuula luno nga terunnaba kuggulwawo mu butongole lusoose kutuuzibwa mu kibangirizi kya palamenti ewasimbwa emmotoka era nga sipiika wa palamenti Anita Mongo wano waasinzidde n'okutegeeza abakyala nga bwe wakyaliwo bingi ebibasoomooza. What can we do to improve on the welfare of the women down there? Being in leadership, you have to be a servant leader. You have to lead for others. You need to sacrifice. Olunaku lw'abakyala mu nsi yonna wano mu ggwanga lusuubirwa okukuzibwa mu disitulikiti y'Ekiboga ku lw'omukaaga lwa Ssabbiiti eno. Hasifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.